Kaakati Kadaama golaba oyo mu katambi agudde eddalu mu kiyumba kya boosi we. Kadaama omutwe gutabuse nga bw'omulaba awo takyategeera oba ki ekimutuuseeko, oba bamusindikidde eddogo, oba bamukoze eki, oba byewaabwe teryamanyi. Ninga Kadaama abadde mulungi nnyo nga talina buzibu bwonna bwonna, ne mukazi wattu agudde eddalu era atabuse omutwe. Kadaama ono famire ye tebamanyi nti omwana waabwe embeera gy'alimu si nnungi. Bali eno mu Uganda bayinza okulowooza nti munnange Kadaama gy'ali bitambula bulungi, kumbe Kadaama yagudde eddalu takyategeera. Kadaama ono amannya ge bamuyita Nideero Aisha. Nideero Aisha bwe yali agenda e Jordan okukola, kubanga e Jordan gy'ali essaawa zino, bwe yali agenda e Jordan okukola yayitira mu kampuni emanyiddwa nga Airshift Company. Simanyiwa weesangibwa ne kampani ye eyitibwa Airshift. Kampuni ya Airshift bwe muba nga mulaba vidiyo eno mwandibadde muyambako okuzza Kadaama ono bambi e Uganda ne mukwatagana n'abafamire ye bwe muba nga mulina ennamba zaabwe. Omwana waabwe n'asobola okukomawo alirisiko ajjanjabwe eka. Kadaama ono yagenda okuva e Uganda nga mukazi mufumbo, era Kadaama ono bbaawe ayitibwa Lwanga mutabani wa Munda. Lwanga mutabani wa Munda, bw'obanga olaba vidiyo eno mukyalawo ye embeera gy'alimu. Mukyalawo yagudde eddalu mu ggwanga erya Jordan, era mukama we yamusibiddeko ddengugu ze addeyo ku woofiisi gye baamujja basobole okumuyambako ndowooza okudda e Uganda. Okitegeera? Naye nga Kadaama ono ekyalo gy'ava ava Bugweri district, ekyalo bakiyita Kalalu. Kalalu Buyangu. Kalalu Buyangu. Bwe kityo nkyogedde bulungi. Abava e Busoga musobola okuntereezaamu. Ekyalo bakiyita Buyangu oba Buyongu. Kwebyo ebibiri Kadaama ono bambi gy'ava. Naye nga mukazi wattu essaawa zino eno kati omutwe gwatabuse. Banne baakola nabo mu kiyumba, baabadde akola nabo bonna bambi beeraliikiridde. Beeraliikiridde tebamanyi na kyakuzzaako kubanga famire ye tebagimanyi, tebalina muntu n'omu gwe bamanyi wa famire ya Kadaama ono. So obanga oli sisita wa Kadaama ono, oli brother we, oli bbaawe, tambuza vidiyo eno etuuke ku bazadde b'omwana ono. Bwe kiba kisoboka gisheyalinge mpaka Kadaama ono waafuna obuyambi akomezebwewo e Uganda. Kamba tuseka katambi kano mukerabireko vidiyo nkusaba ogimpereka like vidiyo yiyi. Guys, mwasibye mutya kansubire muli bulungi, kansubire Mukama akyabakuuma. Bannange wange si birungi yadde. Wabula nsaba mutambuze vidiyo eno etuuke ku mawanda atuyambe. Bannange mutambuze ku vidiyo etuuke ku kampani yatambuza ono omwana Aisha. Bambi siisa wange mukwano gwange wa Bugweri Buyanga, ekyalo bakiyita Kalalubi. Bannange mutambuze vidiyo afune obuyambi. Bakama babadde bamugulidde tiketi bamuze Uganda, naye kati yagudde eddalu, ennyonyi yamulese. Bannange mutuyambe, tetumanyi kyakukola guys, mutuyambe mutambuze vidiyo mukwano gwaffe agende ewaka. Bannange ndi kubasaba mutambukize vidiyo eno. Omuwala ono ni Nideero Aisha nga yafumbirwa Bugweri district ekitundu bakyeta Kalalu Buyangu. Omuwala oyo ibaawe ni Lwanga mutabani wa Munda. Kampani gye yayidiramu bagyeta Airshifting Company. Bambi ndi kubasaba mutambuze vidiyo eno esobola okutuuka ku bantu be. Omuwala oyo akolera Jordan. Omuwala yagwire iralo. Tuli kusaba ku buyambi bwammwe banange mulemwe najje muli. Ndi kubasaba mutambuze vidiyo eno esobola okutuuka ku ba kampani etuuke ku
etuuke ku bafamire bonna ye bali ndi kusaba buyambi musharinga vidiyo oba tomwidi sharinga vidiyo esobola omwana asobola okuyambibwa banange tuli kusaba busabe share the video muli kubona muganda ife embeera gyalimu mwebale ino mwebalire ddala. So Kadama yoyo Nidero Aisha mukazi watu yave Uganda n'agenda Saudi Arabia okukola naye munnange omanyi tuba n'enteekateeka zaffe ng'abantu kumbe ate munnange n'ensi nayo eba erina enteekateeka zaayo gye tuli. Ebintu byazze bubi oba yabadde ki teryamanyi naye ebintu nga bino bitera okutuukawo singa omuntu oba okola ng'olina abantu abakulwana wano e Uganda. Abantu abasinga obungi wano e Uganda bagezaako nnyo okututeeka wansi nga tuli eyo. Bakadaama abasinga obungi bwe bagenda ku kyeyo batera okufunamu obukosefu mu by'ensimbi ng'abantu be baziwadde baziredde. Kakati we bazikamuko omukono ne baba ng'ensimbi ezo tebakyazituusa mu bantu abo nga bwe baali bazibawa. Abantu abo batera okuzimbamuko ku mitima ensonyi ne baagala okuzifuula obusungu. Bye bino ebintu bye mulaba. Essaawa zino abaana beeyongedde okugwa eddalu mu zino ensi ez'Abawalabu. Si kugamba nti bakozesa ebiragalalagala. Si kugamba nti bakadaama wano bakozesa bitamiiza. Teri kadaama agenda kera ku makya agwa eddalu ng'ali mu nsi y'Omuwalabu nga kadaama oyo abadde akozesa enjaga ng'abadde anywa omwenge. Ebintu bino bibeera bisindike era nga biba biva Uganda. Abantu abalwana baba bali Uganda. Tojja kera ku makya omanye kubanga teri muntu agenda kukola ki? Agenda kugamba nti nkusindikidde. Mpozi ng'omuloose. Naye ebintu binene ebisinga obungi biba biva Uganda. Abantu ababalwanyisa beba abalya ssente zammwe be musisindikira. Beba abantu bemumma. Okimanyi nti osobola okukola akasenteko n'okamma omuntu n'afunamu obusungu ate n'abaako nekyayagala okukola. Olw'okuba tomuwadde ssente zo naye nga ssente zayagala okukuttirako gwe ozeekolera. Naawe olina ebizibu byonga omuntu. Naye ssebo munnayuganda muno nayagala ebizibu bye obeere pulobulemu solova we. Okitegeera? Obeere pulobulemu solova w'ebizibu bye. Kyekiviiriddeko bakadaama basinga obungi okugwa eddalu nga babaloze. Lino eddalu baba baliroze bulozi. Teri kadaama agenda kera ku makya agwa eddalu nga tebamukoze kintu nga kino. Naye nga lwaki oba osula omwana wa munne eddalu? Lwaki oba osula munne eddalu ku ntuuyo ze? Mumanyi ebintu bakadaama bye bayitamu. Mumanyi ebintu bankuba kiyo bye bayitamu. Bayita mu bintu ebisingira ddala okuba ebikalubo ku nsi ya Katonda eno. Kati gwe bookera ku makya n'ogamba ati simanya biki yamanyi linnyumwe passport za layisi 25 ofuna passport mu wiiki emu. Funa passport osindikeyo nawe ku baana bo oba nawe weegendera onoonye ku ssente z'obwakadaama olabe bwe zimenya. Olabe bakadaama be bayitamu olyoka ozimukandekande gy'oli ngulooza azinoga ku muti tazitobera. Abamu bakadaama bateekawo emibiri gyabwe n'aguma ne bamukozesa ng'ayagala afune ssente. Gwe n'odda ku ssente ze n'ozirya bw'azikuma n'oyagala omuloge. Nze nkimanyi bulungi nnyo nti omwana ono okugwa eddalu waliwo ekitali kituufu. Omuntu nga tonywa mwenge, tonywa bitamiiza, ki ekiba kikusuula eddalu? Omuntu yenna omulamu bye bino ebintu ebimusuula eddalu. Obwongo kasita bufuna ekintu ekibutabula oba ogenda kugwa eddalu. Obwongo ne bufuna ne bugendamu omwenge, ne enjaga oba eddalu ebirogologo. Kati kadaama atalina mwenge gy'agujja sigamba nti agubbirira. Kiki ekiba kimusuula eddalu nga tebamuloze? Bannange mwesonyiwa abaana b'abandi muleke abantu. Omuntu agenda mu bwakadaama n'abanga eyaziza omusango. Obeereyo Omuwarabu akututuntuza. Eno e Uganda nabo bakufuukidde akayinja mu ngatto. Kino kiri bannange. Kiki ennyo kiki kyo?
aha Mukama Katonda atubeere. Naye ssente gye weekolera esobola okufuukira ebisente, esobola okufuukira olumbe, amaanyi go ne gakufuukira ekizibu, naye nga byonna byonna maanyi go. Okitegeera ekintu ekyo? So n'olwekyo byebyo ebiri ku sayidi eyo. Bw'oba ng'omanyi Kadaama ono ng'omumanyi, bambi munoonyeeko, tuukirira famire ye. Oyinza okuba ng'oli mukwano gwe watambula naye, oyinza okuba ng'oli sisita we, oyinza okuba ng'oli na bbaawe ng'olaba vidiyo eno. Abasobola vidiyo eno mugisheyalinge ku WhatsApp zammwe okusobola okuba nti tufuna famire y'omwana ono akomezebwewo. Kampuni ya Airshift Company, nammwe muveeyo muyambe ku mwana ono. Muveeyo muyambe ku mwana ono. Bakadaama bano essubi lye balina nga bafunye obuzibu ze kampuni eziba zaabatwala, kubanga gavumenti yaffe ye Uganda yo twagivaako. Bagamba bakadaama tebamanyi eyo bagendayo ku lwabwe. Kati kampuni ezitwala abaana bano bambi temubalekerera, mubayambengako. Temubalekerera bannange, okitegeera ekintu ekyo? Temubalekerera, mubayambeko, mubabeererewo. Wanga munnange bantu bannaffe bannange, bannayuganda bannaffe, okitegeera ekintu ekyo? So vidiyo eno oba ng'ogiraba Kadaama bamuyita Nideero Aisha, ava mu kandabe wano, ng'ava Bugweri district, ekyalo bakiyita Kalalu, Buyongu bannange, bbaawe bamuyita Lwanga, mutabani wa Munda. So Kadaama ali Jordan. So mumudduukirire bannange, asobola okuba nti ate afuna obuyambi, asobola okuba nti ate ataasibwa, ayinza obba ayinayoko ku baana oba nga talina, kwe simanyi, kubanga munnange simanyi, naye nga byebyo ebiri ku sayidi eyo. So CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, nammwe muyambeeko eddoboozi eryange, nammwe munnyambeko vidiyo etambule etuuke ku buli muntu gwe kikwatako. Mbeere bulungi, mweraba.